okola ebintu byo tebijja obigassegasseemu bigaanye okuvaayo olemeddeko era bigaanye okujja golowooza kiki ekiba kibigaanye okukola ki okubeera perfect nga bw'okyagala otunuulidde ekintu ky'obala kigaanye okujja okyetegerezza olabira ddala omutuufu kigaanye okukolera ddala ekyo kinni ky'oyagala kyokka ogaanye okukyusaamu enkola yaakyo golowooza lwaki ekintu ky'okola okikubaganyizzaamu n'ebyo banno bye bakola beebyabo bye bakola bigenda mu maaso gwe still ekikyo kigaanye okujja golowooza kiki ekiba kikigaanye okuvaayo otunuddemu engeri gy'okikolamu okakasizza nti waliwo ensobi ensonga lwaki kyo tekivaayo ng'ekyabalala obeera still okyawakana nti toyina nsobi ndala gy'okoze singa kyali tekiriimu nsobi singa kitegeeza kiba kivuddeyo nga ekyabalala obalansinze ebintu byo olaba bigaanye okolera ddala ekyo oyagala okukaka kigaanye kyokka nga ate oyagala obeere nga okola ng'ebyabalala olina ekintu ky'osuubira okozesezza enkola y'emu oyagala kufuna results za njawulo results z'ofuna ze zimu kyokka olemeddeko okyakola enkola y'emu yennyini ku bonna gwe n'akola ani abeera omusobya sisita oba maama kakasa nti waliwo obuzibu tunuulira obuzibu analyzing obuzibu funa ngeri ki gy'osobola okusolovinga obuzibu obwo obugaanye okubeera nti ekintu kyoyagala okukola kigaanye sokka otuule wansi ofumiitirize okkakkane oanalyzinga ekyo then oluvannyuma oveeyo n'ekyo ekizibu kyonna kyonna ekiba kigaanye so kibalansinge laba ekikigaanye then tandikira ku ekyo oluvannyuma oba omaze okwekenneenya ojja kgenda okulaba nga waliwo ebizibu oba obuntuntu obuzibuzibu obwaleetera ekintu kyo okubeera ekyo nga tekikola kintu tekitambula nga bw'okyagala balansinga wansi then ddamu okole then oluvannyuma onoddamu okukikola ojja kulaba nga kivuddeyo olwaleero tuzze kwefumiitiriza ku balansinga ngeri ki gye tukolamu bintu kolabira ddala nga mu butuufu engeri gye tukolamu ebintu byaffe we tusaanidde obikola oba nedda engeri gye tukolamu ebintu byaffe we tusaanidde obikola oba nedda tukyawalaze empaka tukola nga we twagala kyokka ng'ate ebintu bigaana okuvaayo balance sheet kiba kiwandiiko ky'oyinza okuanalyzingiramu engeri ki gy'obadde okolamu ebintu byo bintu ngeri ki gy'obadde ofulumyamu ngeri ki gy'obadde oyingizaamu mu butuufu olabira ddala nga engeri gy'obadde obikolamu yeyo entuufu yennyini oba okola bukozi leero tugenda tutunuulira omutwe oguyitibwa balance sheet kyekiwandiiko ekikakatako okubeera nga weebala weepimamu oluvannyuma lw'ebbanga eddeneko kitwale ng'omwaka biki by'oyingiza mu bulamu bwo biki by'ofulumya obulamu bwo olina ebirungi by'obuyingizaamu obulamu bwo olina ebibi by'obifulumyamu oba oyingiza buyingiza bibi byokka ate n'olemererwa okubufulumyamu mwasuze mutya abatuuze Hakim Deep Mind Hakim Zintumbode egwatanaba ku subscribinga at least subscribinga kuba wano wetutuuse wookya wano wetutuuse ku analyzinga obulamu bwaffe okulabira ddala nti tuba twegomba tulinako abatu-inspiringa twagala tukole ebibafaanana twagala tufuuke abannaggwano naye tukyalemeddwa still tukyagenda tukola ekintu kyekimu ensobi ze ezimu ze tukola kyokka ng'ate abalala bo tebazikola naye tulemeddeko tugaabye tukola bye bituufu kyokka tulabye ddala bye tukola bigaanye
naye tulemeddeko tugaale tulina nsobi we tukoze. Mazima ddala gali nti ddala oba tolina nsobi gy'okoze ng'olaba ate by'okola tebifaanagana ng'ebyo byoyagala kubeera, ensobi ebaawo. So subscribinga, likinga, commentinga, oluvannyuma osharinga obubaka buno. Omuzannyo oba oguzannya ng'olaba tegujja, toguvaamu, toguddukamu. Emirundi egisinga tukola ebintu bino we bituchallenginga, instead of okutuula wansi tumanye nti lwaki challenge ezeewo, lwaki ekizibu kigaanye, tutuule wansi tukinogera eddagala. Ebintu tumanyi byesonyiwa bwesonyiyi, biteeka mabbali wali kugamba nti siffe twakola ennaku, kugenda kwenywera, then oluvannyuma enkya kukomawo kulirakisinga kukwala birala. Ofunye obuzibu bukuleetedde okubeera nti ebintu byonna by'obala bigaanye okuvaayo, naye instead of okutunuulira ekizibu ekyo lwaki kizze mu bulamu bwo, lwaki kizze ku mulimo gwo, okitunuulire osobole okukifunira eddagala. Almost gweddukako kidduke nga tokifunidde eddagala, n'okita ne weegumyagumya n'ogenda n'ofuna ak'okunywa, then oluvannyuma gwe n'olowooza nti biweddewo. Kintu ekyo kibi nnyo 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 nnyo. Is a kind of kuddaawo kwefumitiza, weebuuze kiva ku ki, then omale okifunira eddagala. Oba okitegedde? Waliwo embeera gy'obeera nga mu butuufu okozesa ebintu bye bimu mu budde obw'enjawulo, oyagala kubufuukako wannaggwano, okukola ebintu eby'enjawulo, sizoni ku sizoni oteekamu kyekimu, kyokka ekivaamu okiwakanya. Oyagala kufuna kintu kya njawulo mu budde bwe bumu ku kintu resources ze zimu, oba bitegeerekeka bye njogera? Kyokka no expecting different results, oli mulalu. Ekyo ky'ofunye oba kyekyo ky'okola nga tokikyusizzaamu, era still kijja kuwa kyekyo kyennyini, not until ng'okyusizza enkola gy'okolamu ebintu. That's when you will get different results. Oba kitutegeerekese, wabeerawo obuzibu obutugaana okutuuka ku courses endala. Wabeerawo obuzibu obutugaana okubeera nga tweyongerayo mu kumanya kwaffe. So bwe tuba tetusoose kusolovinga buzibu obwo, kitegeeza tetujja kumanyikibwa. Kitegeeza tetujja kumanyikibwa kubeera nga tweyongerayo okubeera nga tukola ebintu bye tulina okukola. Tula wansi oanalyzing, weekubemu ttooki, then obuzibu obwo ojja busanga somewhere somehow, then omale obubulinalyzinga obuteekeko solution. Bagamba addiŋŋana amawulu yagajjamu omukkuto. Obuzibu bwe tulina tetwagala kuddiŋŋana ebyo bye tukola, twagala kurashinga tudduke. Kintu ekiba kikulemye okireke ogende okole ebirala, so nga ate ekyo ekiba kigaanye ekyo okiwa obudde n'okikomerawo n'okyaprochinga mu ngeri endala. Osanga nga ofunye obuzibu obukigaanye okubeera nti kihappeninga nga bw'okyagala. So mu bulamu tulina ebitusoomooza. Mu bulamu tulina okubeera nga tuli so keen ku nsonga ezo ezitusoomooza, tubeere nga tusobola okuzeekuuma. Mu bulamu tulina ebintu bye tutateekako nnyo ssira, naye nga oba oli awo n'okyegendereza, oba tojja kugenda kubeera nga ofuna obuzibu wakati w'okubeera nga olabye embeera ekusoomooza n'ogyetegekera, n'ofuna engeri ki gy'oyinza oggihandolingamu singa eba ekoze ki? Ekwebagamye. Embeera eyo singa ebeera ekwekiise, obeera wagyanalizinga dda n'osobola okubeera ng'ofuna engeri ki gy'ogikolamu. Kim Hakins leero njala tujje tutunuulire ku buntu obutinye ennyo bwe tuyisaamu amaaso
netusalawo tubeere nga ffe turashinga burashinzi, so nga ate obwo obutono bwe tuyisaamu amaaso bwe butulemesa oba oli awo okutuuka ku biki ebyo bye tuluubirira. Obuntu obutono obwo ng'oli awo bwe butulemesa okubeera nti tutuuka ku ssanyu lyaffe, tutuuka ku success yaffe. So tosaanye kunyooma kantu konna kabeere awo akakola ki, akakufuukira obuzibu. Osaanye okubeera nga okusobola okuwa respect buli kintu ky'olaba, kubanga oba oli awo ekiyinza okukuyamba okubeera ng'osucceedinga mu ekyo kyonna kyonna ky'ogezaako okutambula. Kano akakukkiriza okakulekedde ng'omanyi bintu ki ebyo by'olina okuwa respect, okakase nti mba sibikoze sirina gye mba neeyongera. Balansinga obulamu bwo, balansinga biki by'okola, bigattegattemu. Oluvannyuma omwaka ojja kukakasa nti butuufu ensonga zino zizandeetera okubeera nti siva mu kifo, ate nga mmaze okusongeramu obudde bwange. Then ensonga ezo woozimanya zijja mu bulamu bwo, ojja genda okulaba nga obulamu bwo butambula. Omuzungu agamba nti if you find yourself in a deep hole, stop digging. Nti we weesanga mu buzibu, lekerawo okusima. If you find yourself in a very deep shit, stop digging. Kasita okakasa nti nno oli mu buzibu, lekeraawo okukuba amazzi, lekeraawo okutagala, lekeraawo okubeera nti weekyanga. Lowooza ngeri ki gy'oyinza kuva mu buzibu okiveemu. Oyinza kigezaako nti oyinza okubeera ng'odrowninze mu mazzi, ogudde mu mazzi n'olaba ng'okkirira. Gwe buli w'olwana n'embeera ng'olwanira mu mazzi ago kwe kunywa, kwe kufa. Wabula kkakkana awo kakkanyi, sika amaanyi, sika omukka, pushinga oba okkiridde ku ntobo yaagwo, pushinga okuva wansi, kikube ng'okizza waggulu, then oluvannyuma ojja kukomawo. So tukkirize tugende n'embeera engeri gyetuvugamu. So mu mbeera eyo engeri nga gyetuvugamu, oluvannyuma tujja kufuna gaining power ey'engeri ki, engeri gye tuyinza okugiddukamu than okulwanyisa embeera nga tetunaba gisetolinga nayo. Byebyo byange gakuweebwa munno, gakuweebwa munno. Omanyi mutulaba no nga tusirise, tulina embeera ze tulimu, omuyinza okulowooza nti yeffe bafala. Gwe wojja nga tumaze kusoma mbeera gye tulimu, gwe n'oyagala otuyiseeko eggaali, watusanga tutudde ng'oyambuka, era wojja otusanga tutudde ng'ate gw'oddayo ng'okkirira. Sigadde nze Kim Hakims, gakuweebwa munno, oluvannyuma gw'ojja okugajjamu amakulu agagalimu. Tusinkane mu Kadda ku Lutimbe, mbaagala nnyo.